بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبرغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza ekitiibwa Allah waffe subhanahu wa ta'ala atuwangazizza Allah waffe jalla jalaluhu nanyini matenda amalungi era amajjuvu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe atumalire obwetaavu bwaffe. Mwegayirira ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga tumusaba tusonyiwe ebitukyamako ng'abantu. Era okwenenya kwaffe Allah tumusaba akukkirize atulungamye Allah tabaraka wa ta'ala atuyambeko okubeera nga tugoberera amateeka ge tusobole okuba nga tujja kudda gyali nga tusiimye. Baganda bange ab'ebitiibwa, eno eddarusu yaffe eddirira esembayo ku musomo gwaffe ogukwatagana n'okuyamba ku baganda baffe abavubuka abato okubalaga ekifaananyi ekirungi kye bateekeddwa okubeera n'okubalaga entegeera entuufu gye balina okutegeera nga tweyambisa ebigambo by'obusiraamu ebyayogerwa bakadde baffe abamanyi nga bagezaako okuzimba abavubuka abato. Nabagamba abooluganda nti omuntu yenna azimba omuvubuka omuto abanga omuntu alabiridde omuti omuto ogutannaba kussa kuteekako bibala naye ng'agusuubira okubanga enkya oba okwosa enkya gujja kuvaako ebibala gubeere nga gugasa abantu, ye muntu alabirira abavubuka abato n'abawa entegeera entuufu n'engeri gye bateekeddwa okutegeeramu. Bavubuka tebateekeddwa kulekwawo olw'ensonga nti emyaka gino gye balimu egy'obuvubuka gijja kubabuuzibwako mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga bavudde mu nsi senga babeera nga tebaaganyulwa mu jjo, nga tebaayambwa kubanga bagikoleramu ebiteekeddwa okukolerwamu, kubanga bakyayina amaanyi. Ekimu ku bintu ebiyambako omuvubuka okubeera ng'afaayo okugasibwa mu bulamu bwe kwe kukimanya nti obudde bwonna obulamu asobola okubuvaamu. Bangi abavubuka bw'alaba ng'akyayina amaanyi asobola okumuvinga n'ava eno n'adda eri. Ekimu ku bintu byatasembeza mu bwongo bwe kye kigambo ky'okuva mu nsi, wabula addira amagezi gonna n'agassa ku musajja gw'alaba omukadde n'aga nti omusajja aluddewo ye alifa ddi akaddiye, n'atamanya nti n'emyaka gy'alimu egy'ekivubuka obudde bwonna asobola okuva mu nsi. Kati abavubuka beetaaga okusigwamu entegeera egamba nti obudde bwonna omuvubuka ava mu nsi. Kyova olaba nga Imaamu Al-Hasan Al-Basri alayhi rahmatullah olunaku olumu yali atudde muzimu ku ntuula ze nga waliwo abantu abakuŋŋaanidde waali wa fihim shuyukhun wa shababun. Mu bantu abaali bakuŋŋaanidde waali ono yali sheikh amanyiddwa alayhi rahmatullah. Abantu baali bakuŋŋaanidde waali bamuyigako. Mu bantu abo mwalimu abasajja abakulu wakadhalika n'abavubuka. Kyava abagamba sheikh nti ya ma'ashara shuyukhi ma yuntadharu bizar'i idha balagha kinaya. Yabagamba nti abanga abasajja abakulu kiba kikyalinda ki ekibala bwe kibeera nga kituusa amakulu nga kyengedde, ekyokulabirako ng'omuyembe oba omucungwa oba ekibala kyonna ekiriba oluvannyuma lw'okwengera kwakyo. Bwe kiba nga kimaze okubala nga kimaze okwengera, tewabeera kye kiba kirinda okujjako okukungulwa kiriibwe. Kinaya nga sheekhe kyagezaako okubalaga nti omuntu yenna buli lwakula n'asukka emyaka egy'ekivubuka n'afuuka omusajja omukulu abanga ekibala ekyengedde ekirindirirwa okukungulwa. Kati ababuuza nti abange basajja bakulu ma yuntadharu bizar'i idha balagha kiba kikyalindirikizibwa kwegamba nga kikyalindikirizibwa lwaki ekibala bwe kiba nga kituuse. Qaalu ne bamugamba abasajja abakulu nti alhasad
kiba tekirindiridde okujjako okukungulwa. N'abagamba nti ya ma'ashara shababi, abanga abavubuka, inna zar'a qad yudrikuhu al'aha qabla an yablugha. N'abagamba nti abanga abavubuka, ekibala kisobola okutuukwako obulwadde nga tekinnaba kutuuka kwengera. Yali ategeeza kiseeka nti omusajja yenna buli lwakula n'asukka emyaka egy'ekivubuka, abanga ekibala ekyengedde obudde bwonna nga kirinda muntu ono agenda kukikungula akitwale, nga kyategeeza sheekhe nti omusajja ono omukulu buli lwasukka emyaka egy'ekivubuka aba talindiridde okujjako okufa kye bayita okukungula, amakulu afa agende. Kati sheekhe n'alaba ti abavubuka bano abakyali abato bayinza okuddira obwongo bwonna ne babussa ku basajja bakulu ne bagamba nti bubatuusa okufa. Kyava abagamba nti abanga abavubuka waliwo ebibala ekitatuuka kwengera, amakulu ekitengera wabula ky'obulwadde ne bukikwata nga kikyali kito ne kifiiraawo, nga kyategeeza seeka nti naawe omuvubuka oteekwa okukimanya nti wadde okyali mu myaka mito egitasuubirwa muntu kubeera ng'agivaamu okusinziira ku maanyi g'aba akyalina, naye asobola okugwirwa obulwadde n'afa nga takaddiye. Amakulu sheekhe ng'agezaako okubazimba nti omusajja omukulu ebbanga lyonna beera nga weeteekateeka, kubanga okuza olinga ekibala ekyengedde obudde bwonna ofa n'ogende wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati kola ebinaakuyambako ngoze wa Allah. N'alaga n'abavubuka nti nammwe abavubuka obudde bwonna musobola okufa ne mugenda, temweyinula olw'okubanga mukyali bavubuka, olw'ensonga nti nammwe mulinganga ekibala ekikyali ekito, obudde bwonna ekikyasobola okubeera nga kirumbwa obulwadde. Kyekigambo ky'owekitiibwa omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad ibn Umar radiyallahu anhuma yagambanga nti idha amsayta fala tantadhiri as-sabaha wa idha asbahata fala tantadhiri al-masa. Bwatyo bwe yagamba radiyallahu anhuma, yagamba nti idha amsayta, Allah subhanahu wa ta'ala senga akuwadde obusobozi n'akuwa obuwangaazi okuva ku makya omuntu eyavudde ku makya n'olaba ng'obudde buwungedde, bw'obeeranga ng'okola emirimu emirungi, fala tantadhiri sabaha, tolindanga obudde okumala okukya, weeyambisa akadde ako Allah tabaraka wa ta'ala kakuwadde munnange kijja kubeera nga kikuyambako. N'agamba nti wa idha asbahta, ate senga Allah akusaasidde n'obeera nga obukeesezza amakulu ekiro ng'okiiseemu ng'oli mulamu obudde ne bukya, fala tantadhiri almasa, bw'obanga oli wakkola tolinda obudde okumala okuwungeera nti olyoke okole. Amakulu nga sheekhe agezaako okutulaga sahaba wa Nabbi Muhammad radiyallahu anhuma nti omuntu ebbanga lyonna oteekwa okubeera ng'oli musta'iddu, kyobudde bw'oddodde wa Allah tabaraka wa ta'ala. Entegeera eyo yeteekeddwa okuteekwa mbavubuka bakimanye nti obudde bwonna Allah bw'abeera amuwadde n'abuwangaala n'abutuusa, bw'aba akola ebinaamuyamba talinda obuddako, kubanga ayinza obutabutuuka. Mu kyova olaba nga Ibn Jawzi alayhi rahmatullah yagamba nti yajibu ala man la yadiri mata kisaanira kwoyo yenna abatamanyi ddi lwatuukwako okufa an yakuna musta'iddan. Yagamba sheekh nti yajibu ala man la yadiri, kikakata kwoyo yenna amakulu akakasa nti tamanyi ddi lwatuukwako okufa. Amakulu kasitokakasa nti tomanyi, kubanga omuntu kyenna bwemusanga mukulu ng'atambula n'omubuuza nti bakuzaala ddi, asobola okubuulira nti nazaalwa omwaka bwe guti, omwezi bwe guti, ennaku z'obwezi bwe ziti, essaawa bwe ziti, mu kifo gundi, ebyo ng'abimanyi. Naye bw'omubuuza nti obulamu buno ogenda kubuvaamu ddi, tayinza kukubuulira, tewali amanyi. Ekyo kyasigala wa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba Allah wama tadri nafsu madha taksibu ghadan, tewali muntu amanyi kiki naabeerawo nkya. Kati oyo yenna akakasa nti tamanyi ddi lwanaatuukwako okufa, an yakuna musta'iddan, ateekwa okubeera nga yeeteekateeka. Wala yaghtarra bishababi wassiha, obuteesigulira ku myaka gino egy'ekivuka gy'alaba nga agirimu
wadde obulamu obulungi bwawulira nti ali mulamu talina wamuluma, kubanga omuntu bwakula atandika okufuna endwadde ez'ekikulu n'atandika amaanyi okukendeera okwawukanako ku muvubuka. Kati omuvubuka tasaana kubeera nga yaghtar, nga yeesigula olw'emyaka egy'ekivubuka kyakyayina amaanyi akyagalina wasiha wakadhalika n'obulamu. Fa inna aqalla man yamuutu al ashyakhu, olw'ensonga nti abantu abasinga okufa ng'ennamba ntono nnyo be basajja abakulu. Wa aktharu man yamuutu ashubban, naye abantu abasinga okufa be bavubuka abato. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nti osobola okutambula n'ogenda ku kyalo, ekyalo ekyo nga kiriko abantu 200, naye mu bantu abo 200 n'osiŋŋaanamu abasajja abali mu myaka 65, 50 okudda waggulu nga balinganga 30, ng'ennamba esigadde bavubuka n'abaana bato. Tolowooza nti abasajja bano 20 abali mu bantu 200, abo abakulu abali waggulu w'emyaka 60 nti baali bokka bwe bato. Waliwo bannaabwe be baawangaalanga nabo mu myaka egyo ne bafiira mu myaka egy'ekivubuka. Kakati yagamba Sheikh fa inna aqalla man yamuutu al ashyakh, yagamba nti abantu abasinga okufa, amakulu abafa ng'ennamba yaabwe ebeera ntono nnyo, be basajja abakulu. Wa aktharu man yamuutu ashubban, naye abantu abasinga okufa ng'ennamba nnene be bavubuka abato. Amakulu ewafudde abasajja abakulu 2 tugeze, osiŋŋaana nga wafuddewo abavubuka 10, ne kiba nga kitegeeza ki abooluganda nti abavubuka temuteekwa kweyigula n'abavubuka, kubanga nammwe mufa mulinganga boolaba ekibala ekisobola okugwibwako obulwadde ne bukiruma ne kigongobala nga tekikuze, ne kigongobala nga tekyengedde. Kati omuvubuka ebbanga lyonna eteekwa okweteekateeka ng'okimanyi nti odde ewa Allah obudde bwonna. Walhaadha, n'olw'ensonga yabooluganda, yanduru man yakburu, kwegamba kiba minanadira, amakulu si kya bulijjo okusanga abantu abakaddiwa ne batuuka mu myaka egy'ekikadde. Ennamba y'abantu bangi bafiira mu myaka gya kivubuka. Kati insha Allah bavubuka muteekwa okweteekateeka obudde bwonna. Washahidu dhalika annaka idha nadharta fil usari fasatajidu almuammarina qilla. Bw'obeera nga munnanga ogenza otunudde mu buli famire, kati ddayo weetegereze buli famire, ojja kwesiŋŋaana ng'abantu abakula ne bawangaala ne bafuuka abasajja abakulu mu famire eyo, ojja kusiŋŋaana nga qilla, ng'ennamba ntono nnyo. Wa aktharu man yamuutu yakunu fi marhalati shababi au atufula, abantu abasinga okufa mu buli famire ojja kwesiŋŋaana nga bafiira mu myaka gya kivubuka oba emyaka egy'ekyanya ekito. Kati insha Allah abooluganda ne kiba nga kyetaagisa ebbanga lyonna okuba abavubuka nga mweteekateeka, temwonoona myaka gya kivubuka, mugikoleremu insha Allahu taala ebinakuyamba bw'onoobeera ng'ozze wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu obuwangaazi obumpi Allah bw'abeera akuwadde, bw'obanga obukoleddemu ebirungi osobola obukungulamu okwesiima okw'ebbanga eddene. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuwa okukolera mu myaka egikyali egy'amaanyi, nga bw'olaba bakadde bafe baatukulembera bwe baagasibwa mu buwangaazi bwabwe. Abantu bangi boonoona obuwangaazi ne batamanya nti obudde bwonna babuvaamu, naddala abavubuka. Kakati waliwo ekigambo bakadde baffe baulama kye batuwanga kya mugaso. Olwo Qabuus ibn Abi Zabyan yaga sallaita yawman khalfa Abi Zabyan salata al-ula, yali ategeezaamu subuhi. Qabuus bwatu bwatugamba, atugamba nti sallaina yawman khalfa Abi Zabyan, nti twasaala olunaku olumu emabega amakulu nga imaamu waabwe bamuyitanga Abu Zabyan. Salata al-ula yali swala ya subuhi. Agamba nti wa nahnu shababun kulluna min al-hayyi illa al-muadhdhinu fa innahu shaykhu. Yagamba nti abantu bonna abaali ku kitundu ekyo bonna baali bavubuka,
okujjako omusajja omwe yali omwaziinyi ye yali omusajja omukulu abasigadde bonna nga abavubuka nga kwotadde ne imaamu falamma sallama altafata ilaina bwe twamala okusaala imaamu waffe yakyuka n'atunula gye tuli nga imaamu bw'amala okusaala abadde awekedde kibula n'akyuka n'atunuulira ababadde bamugoberera mu swala thumma ja'ala yas'alu ashabab man anta n'oluvannyuma n'agenda ng'abuuza abavubuka nti owange gwe gwani owange bakuyitaani falamma sa'alahum bwe yamala okubabuuza bonna nga buli muntu amubuuza erinnya qaal yabagamba nti innahu lam yub'athu nabiyyun illa wa huwa shaabun bannange mukitegeera abavubuka tewali nabbi yenna Allah gwe yatuma subhanahu wa ta'ala okujjako nga yamutuma ng'ali myaka gya kivubuka emyaka 40 gibeera myaka omuntu ng'akyayina amaanyi akyasobola buli kimu amakulu nga sheekh agezaako okubalaga nti emyaka egy'ekivubuka kibeera kya mugaso nnyo yensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatumanga bannabbi yatumanga abavubuka n'abagamba ekyokubiri walam yu'ta al-ilma khayrun minhu wa huwa shaabun tewali muntu yenna aweebwa ilmu nebeera nnungi gyali okujjako ng'akyali muvubuka ng'ategeeza kiseeka nti obulungi bwonna obuba buweereddwa omuntu businga nnyo okumugasa ng'akyali mu myaka gya kivubuka gwetegereza omusajja senga agaggawala ng'alina emyaka 7 n'omulaba ng'omusajja awangaalidde embwavu ebbanga ddene kati abadde aweza emyaka 7 n'agaggawala buli muntu abuuza nti yarabbi sente zigenda mugasa ki oyo naye ate omuntu bw'agaggawalira emyaka 2 buli muntu amanya nti ajja gasibwa myaka gye olw'ensonga nti akyayina amaanyi ekyo kiri ku duniya naye sheekhi yagamba walam yu'ta al-ilma khayrun minhu wa huwa shaabun tewali muntu yenna aweebwa ilmu nebeera ya mugaso gyali nebeera nnungi gyali okujjako nga muvubuka amakulu omuvubuka insha Allahu ta'ala bw'abeeranga ayina ekintu kyategedde mu busiraamu bwe kibanga kyakuteeka mu nkola nga kyetaagisa maanyi aba akyayina obusobozi n'amaanyi ag'okukissa mu nkola kati sheekhe ng'agezaako okubalaga nti bannange mukyali emyaka egyo ng'omuntu bw'aba ayina ekyengera kyonna kyafunye kisobola okumugasa kati mugiganyulwemu kati fanabbaahum ala ightinami khairiyati shababi wa barakatihi nga sheekhe agezaako okubalaga nti bannange muteekeddwa okulaba nga mwefunira nga mwekungulira mu bulungi bw'emyaka egy'ekivubuka wa barakatihi ne emigaso n'emikisa egiri myaka egy'ekivubuka wa annahu alfurusatu alazima mazima ddala nga okugamba furuswa kakyansa akasinga okubeera nga kanene nnyo k'amaanyi keeko omuntu kakozesa amakulu keeko omuntu kafuna amakulu kafuruswa kakyansa akasinga okubeera ak'omugaso ye muntu okutegeera ekintu ekirungi ng'asobola okukiteeka mu nkola naam ng'ayina obusobozi obukiteeka mu nkola kakati oyo aba afunye omukisa gw'amaanyi okusinga oyo ategeera ekintu bambi oluusi nga n'obusobozi obukyeyambisa takyabuyina tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuwa okuganyulwa mu myaka egy'ekivubuka mu myaka egy'amaanyi wabula ekyo tekijjaawo n'omuntu insha Allahu ta'ala agezeeko mu maaso mu myaka kola okusinziira ku busobozi bwo kola okusinziira ku ngeri gy'osobodde amakulu obuwangazi buno obeere ng'obuganyulwamu oleme kuwangaala mu buwangazi butagenda kugasa tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuwa obulungi Ayyubu as-Sakhtiyani alayhi rahmatullah olunaku olumu yalina abavubuka bino bigambo nabagambye nti bakadde baffe babyogera nga babigamba abavubuka nga mmwe muteekwa obigasibwamu babyogeranga nga bagezaako kuteekateeka society kubanga baalaba nti bino ebigambo abantu babyetaaga abavubuka babyetaaga omuvubuka yenna buli lwategeera ebigambo bino bimumala okufuuka ow'omugaso kati Sheikh Ayyuba as-Sakhtiyani alayhi rahmatullah olunaku olumu yali mbavubuka n'abagamba nti ya ma'ashara shababi abange ekibinja ky'abavubuka ihtarifu
la tahtajuna an ta'atu abwaba haula'i wa dhakara man yakraha. Yabagamba nti abange ekibinja ky'abavubuka ihtarifu mwekolere. Amakulu nga kyagezaako okubalaga nti bwe tubanga tuzimba abavubuka bano abakyali abato tetubazimba ku saidi ya kubalaga ddiini yokka, wabula tubalaga n'engeri gye bateekeddwa okuwangaala mu dduniya ne bagigasibwamu ekimu ku tarubiya ey'obusiraamu okusingako taruba weesigadde, kubanga abantu abasinga obungi famathala bannabyabufuzi bo abavubuka bano babeetaaga kubeeyambisa bweyambisa kyekyokka. bw'alaba abavubuka nga beegugunze ng'abakungakunga ng'akwatayo obukadde bw'essente 10 ng'agenda abawa mbubakakkane nga yakola ebibye. Obusiraamu si bwe butyo. Obusiraamu buzimba omuvubuka mu ngeri bbiri, bumuzimba ku sayidi ey'eddiini ne bumuzimba ku sayidi ey'edduniya. Kati ekimu ku bintu ebizimba omuntu ku sayidi ey'edduniya kwe kumusigamu okukola, n'akimanya nti alina okwekolera, tateekeddwa kuweebwa buweebwa, tateekeddwa kusabiriza, ateeka okukola kubanga alina ebyetaago. Buli lwoddira omuvubuka n'omuteekaawo ng'olina kumuwa amakulu ajje nga buli budde ng'amanyi nti riziki ye eri mu mukono gwo, kiba kitegeeza nti ajja kukusinza, ojja mukozesa buli kyonna ky'oyagala. Bano abasajja abakufaaru ekimu ku nsobi gye bakola nga mbi, baleka abantu ne bagaana okubalaga ebintu ebinaabagasa basobole okweyimirizaawo, ne babateekaawo ne batabaako kye bakola. Eddiini y'obusiraamu si kyeraga. Kati Ayubu yagamba abavubuka nti ya maashara shabab, abanga abavubuka ihtarifu, mufune emirimu mukole, la tahtajuna, kwegamba muleme kubeera beetaavu anta'atu abwaba haula'i, mubeerenga mugenda eri emiryango gy'abali. Yali ategeeza kiseeka? Yali ategeeza abavubuka nti mwekolere, muleme kugenda kukonkonanga ku miryango gy'abannabyabufuzi. Mwekolere kiyali ategeeza. Yabagamba Sheikh ti ya maashara shabab, abanga abavubuka ihtarifu, mwekolere, la tahtajuna anta'atu abwaba haula'i, muleme kubeera nga mwetaaga okugenda eri emiryango gy'abagundi. Wa dhakara man yakraha, n'ayogera abo baatamwa. Yali ategeeza baani? Yali ategeeza bannabyabufuzi, ng'ategeeza nti abavubuka mwekolere, muleme kubeera baweereza b'abannabyabufuzi babakozese buli kye baagala. Buli munnabyabufuzi yenna yeetaaga okutuuka mu byobufuzi. Abantu basookerako okubuzaabuza bavubuka. Kyova olabanga bangi osiŋŋaana amawanga mangi aga Afirika ng'abantu bakaaba emirimu, abavubuka bakaaba emirimu, asomye n'atasomye. Ekyo bannabyabufuzi abakulembeze bakirekawo mbugenderevu, kubanga bakimanyi nti senga banaaleka abavubuka ne bakola, buli muntu n'afuna essente n'abeera bulungi, tebajja kubeeguya. So nga bo ekibatwala mu byobufuzi byabwe si kuzimba bantu babeere bulungi, wabula bo kufuna baddu babasinza. Obusiraamu si kye bugamba. Kati Sheikh kyabagamba nti abavubuka mwekolere, bwe munaakola ne mubeera nga mulina ensimbi zammwe, temujja kugenda kukonkona ku miryango gy'abannabyabufuzi. Tebajja bakozesa nsobi kubanga mujja kuba mulina essente. Bannabyabufuzi ekiriŋŋanga ekyokulwanyisa kyabwe ekikulu nsimbi. Bakuŋŋaanya ensimbi zonna ne zibeera zize. Abantu bonna ne babeera nga tebayinanga yayina, gwayagadde okuwa gwawa, gwayagadde okumma tamuwa. Ffe eddiini y'obusiraamu si kyetugamba. Kati abavubuka bateekwa okuzimbwamu omutima ogukola, babeera abavubuka abakola kubanga balina obwetaavu. Ayi an yakuna lishabi maa tahsilihi lililmi hirifatun yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiku bihi ala nafsihi wa fima ba'd ala ahlihi wa waladihi. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nti amakulu nga seeka kyategeeza nti omuvubuka ateekwa okuba nga oluvannyuma lw'okusoma bw'abanga asome n'afuna ilmu, okubeera nga yaktasibu biha maalan, nga ilmu ena agyeyambisa okubeera nga afuna amakulu. Okubeera nga omuvubuka ono bw'amala okusoma n'abeerako omulimu gwonna gw'asomeredde, ekyo kyategeeza okugenda yeeyambisa omulimu guno gw'asomye, asobole okubeera nga afuna ensimbi, asobole okubeera nga afuna akasente. Ekyo kitegeeza nti n'omuvubuka atasomye akole omulimu ogujja mu busobozi bwe. Bwe kibanga mulimu gwa kulima gwe guliwo, genda olime.
bwe kibanga kusindika kigali kyekiriwo genda osindike, bwe kibanga omulimo gwonna oguli kasita gubeera nga halal genda okole ogwo kasita Allah abeera nga gunaavamu akasimbi. Kitegeeza ki? Abeere nga yaktasibu biha maalan, nga ajja kufunamu akasimbi, wa rizqan, n'okugabirirwa, nga yunfiqu bihi ala nafsihi, ng'asobola okwegabirira n'ensimbi ezo. Amakulu nga yeekolera yeetuusaako buli kyayagala. Niye abavubuka b'ennaku zino boonoonese. Sanga omuvubuka emyaka 25 nga yafumbirwa omukazi mukadde wa myaka 60 ali ku bufumbo baamuwasa. Kiki ekyamufumbizaayo? Tebaagala kukola. Kati omukazi oli oba nnamwandu oba mukazi mugagga alina ebyobugagga bye, n'amufumbira n'amuteekaawo, n'amuwa emmotoka n'avugamu, n'amugulira essimu ennene, n'amugulira empale ne taayi n'asiba, n'alowooza nti ali bulungi. Omuvubuka oteekwa okukola. Eddiini ekyo kyetulagira kyajja mbikolwa bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabbi nga takkiriza muntu kusabiriza mirundi ebiri. Bw'osabanga omulundi ogusooka n'ogwokubiri bw'wajja ng'okusatu nga kubuza tolina mulimo, bw'wamugamba nga tolina ng'akunoonyeza ekyokukola. Abavubuka bateekwa okuzimbwamu omutima ogukola bakole. Be bavubuka abajja okusobola okukola obusiraamu babuyimirizeewo. Abavubuka bangi baggweredde emirimu emikyamu, abamu ojja basiŋŋana nga balimbuwa mbega, be babega obusiraamu, be balinnya basiraamu bannaabwe akagere. Lwaki? Tebamanyiira kukola. Kati omuvubuka ateekwa okuba nga akola. Bw'anaamala okukola asobole okubeera ng'afuna akasimbi akaakanaamumalira ebyetaago bye, wa fiima baad, n'oluvannyuma lwa byonna, ala ahalihi, asobole okubeera ng'alabirira omukyala bw'abeera ng'amufunye, wa waladihi, wa kadhalika n'abaana, wa alla yakuuna aalatan ala al-akharin, aleme kubeera lunkupe, aleme kubeera mwavu eri abalala. Amakulu nga ye obudde bwonna ali awo, obwavu bwabusindira banne. Omuntu yenna buli lwabeera omwavu ng'obwavu bwasuubira kumalira wagundi, ayiga emize egy'enjawulo, ayiga obulimba, asobole okufuna kyayagala. Abavubuka bangi kati ng'ewaffe e Kampala waliwo gwe baakwatanga ye omuze gwe agenda abika omwana. Nafiiriddwa omwana wange, mumpe ensimbi ezinaamugya emulago. Sizirina, njagala nsimbi zaggula sanda mutwala kumuziika mu kyalo. Abamu ne bakwatanga ne bamuwa. Embeera bw'egenda nga yeetooloola bw'eti, ne wabaawo abaamusanga ku muzikiti ogumu. Kati abaamusanga ku muzikiti ogumu bagamba nti omuvubuka oyo twamusangako ku muzikiti egindi nga statement y'emu yeeyo mu mukazi. Bagenda omukazi ng'anoonya kyakulya. Muvubuka ayina amaanyi, ayina emikono, ayina amaaso, ebiyungo byonna biramu. Kati omuntu yenna kola, wa alla yakuuna aalatan ala al-akharin, oleme kubeera mwavu. Obwavu bwongo okugamba obeere mwavu eri abakulaba abalala. Kola munnange insha Allahu ta'ala, hatta la yahtaju idha kabura an yadhhaba ila fulan au ila fulan li talabi almuawana walmusaada. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nti omuntu ono buli lwakola n'abeera nga ayina akasente, hatta la yahtaju ila idha kabura, okutuusa nga bw'abeera nga akuze Allah n'amugerera insha Allahu ta'ala, n'abeera nga avudde emyaka egy'ekivubuka, aleme kubeera mwetaavu an yadhhaba ila fulani, okugenda ewagundi, au fulani oba ewagundi, litalabi almuawana walmusaada. Bitegeeza kyekimu okubeera nga agenda okunoonyayo obuyambi, tibannange munyambe, kubanga abantu mwe bali bosiŋŋana nga basajja bakulu ng'emyaka egy'ekivubuka tebakola bino abayamba nga bakuze. Kati ng'agenda wano, n'agenda ewagundi, n'agenda eri buli muntu yenna gw'amanyi, agenda asaba, mumpeeyo muneeka sukaali, mumpeeyo simanyi kutunnyo, nga ye bw'atyo bw'awangala. Naye omuntu senga akola mu myaka egy'ekivubuka n'agyeyambisa, n'afuna akasente ke, kati bw'akula n'afuuka omusajja omukulu omukadde, omusinkana insha Allahu ta'ala ng'ayina ebintu bye, n'abeera nga teyeetaaga eri balala. Wa abraku rizqi wa anfa'uhu wa atyabuhu ma kana min kasabi al-yadi. Rizqi esinga okubeeramu omukisa, ne rizqi esinga okugasa, ne rizqi esinga okubeera ennungi ye rizqi omuntu gy'afuna nga agijje mu mukono gwe. Kati insha Allahu ta'ala abavubuka mukubirizibwa bannange okubeera nga mukola, olw'ensonga nti abamu mulina okuzaala abaana. Muntegedde bannange, kati abaana abo bw'onoobazaala nga tolina kyogenda balekerawo, munnange ojja kuba okoze bubi. Ebigambo egyo emize abavubuka gye mwegumbulidde ennaku zino, egy'okwagala okwesonseka mu buyumba bw'abakazi, n'okesonseka n'osirikira omwo,
olowooza nti okoze ekyebbeeyi okoze ekyamagezi ofumbiddwa oli omu owummudde owoza emirimu tekikyalabika eyo enkola munnange si nnungi oteekwa okukola ekyo abasikaabo kye banaasangawo ng'omubaka bwe yagamba alayhi salatu wassalamu nti innaka intadharu warathataka aghniyaa khairun min antadharahum alatan yatakafafuna nnas bwato bwe yagamba hadithi mpaavu nabbi yali agamba sahaba gwe bayita saadi ibn gwe bayitanga omu ku basahaba ba nabbi muhammad bamuyitanga saadi ibn waqas nabbi yamugamba ati innaka mazima gwe saad intadhara warathataka aghniyaa okuleka abasikaabo nga bagagga khairun kyekirungi min antadharahum okusinga okubaleka nga alatan yatakafafuna nnas nga bali awo banaku bagenda basabiriza abantu amakulu nga eyo kyetufuna abooluganda mu kigambo insha allahu taala tukubirizibwa okukola kati abavubuka ogubadde omusomo gwaffe ogwalero gye muli zibadde ensonga bbiri ensonga esooka okukimanya nti emyaka gye mulimu egy'ekivubuka musobola okuva mu nsi totunuulira musajja mukadde akaddiye n'ogamba nti ako kaweddewo bakafaddi naawe obudde bwonna ova mu nsi ekyokubiri abavubuka okukola temunyooma mulimu ovubuka bw'obanga olina omulimu gwasomerera ng'okugufuna tonnaba kutuuka kugufuna sooka okwate empapula ziteeka ebbali okole omulimu oguliwo ofune ekyokulya omusajja yenna aba wa kitiibwa omusajja yenna aba w'amaanyi ebbanga lyamalanga kyalya kiva mu mukono gwe naye omusajja okuwangaala ng'osabiriza busabiriza nga mukazi aba musabiriza bakazi n'ofumbira omukazi n'akuteeka mu maka n'akufugiraawo nakkola buli kyayagala rujulan obusajja bwo bwonna ne bukuggwako n'oggwerera n'oseebengerera n'oggwawo n'ofuuka sekibotte eyo embeera obusiraamu tebugisomesanga basiraamu omusajja oteekwa okuba allah yagamba nti arrijaalu qawamuuna ala nnisaa'i bima faddala llahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim omusajja yateekeddwa okulabirira omukyala amuwa okulya amuwa okunywa amuwa okwambala amujjanjabe ng'alwadde amusasulire waasula bwe kibanga kusasula amuzimbire wanaawangaalira bwe kibanga kuzimba naye abavubuka bangi beesonsesa amayumba g'abakazi bali omwo awummudde talina kizibu kyonna munnanga obusajja bwo olwo obwejjeeko insha allahu taala ogwo mulimu gw'abawalimu n'abasajja abakulu okubanga muzimba abavubuka mubateekamu omutima ogukola abasajja bakulu ab'edda baakolanga nga babeera n'ebintu byabwe naye abavubuka b'ennaku zino tebakyayagalira ddala kukola obasiŋŋaana bali awo bali ku masimu kati betingi yajja bali mu kusiba mipiira n'awangaala awo n'akwata omwaka n'amalako ogwokubiri n'amalako ogwokusatu nga ma indahu ayi tatawuru wala taqaddum nga taliiko wadde konna akagenda mu maaso kati omuntu bw'atyo tagasa busiraamu omuntu yenna agasa obusiraamu ye muntu akola ng'ayina akasente tusaba allah tabaraka wataala abere ng'atuwa abavubuka abalina emitima egikola jazakumullahu khaira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh